Okufa kw'omukyala Nnaalongo Maggie Kaweesi ate nga yabadde munnange ate maama w'abaana ba AK47 omugenzi so muganda w'Abakamiliyoni bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ino bikyakutte munnange ate akati bikyali mu kwewuunyikiriza munnange ate abamu Pallaso avuddeyoko munnange ate n'obubaka bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bamuta Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba munnange Nnaalongo Maggie munnange ate bwe yagenze mu ddwaliro munnange ate teyasobodde kudda. Munnange si birungi n'akamu wabula obutambi obw'enjawulo nga bw'ogezaako munnange ate okulaba jjukira nti nno Pallaso abadde nga nnyo na bano abaana era nga babadde nnyo munnange ate ku lusegere jjukira nti nno taata waabwe yafa so Pallaso abaddengawo nnyo munnange ate okubalaga omukwano esayidi era nga bw'ogezaako okulaba ne maama we mu katambi ako inno nga tannafa munnange ate ebiseera ebyo nga bw'ogezaako okulaba obumu munnange ate ku butambi. Oh no! Era nga bikyakutte munnange ate akati okwetooloola so Pallaso avuddeyoko n'akulagakokko ebimu munnange ate ku bifaananyi Pallaso avuddeyoko n'alagakokko ebimu munnange ate ku bifaananyi gye buvuddeko kaawo muganda wange kye bayita okufa oyinza okwewuunya n'ogamba nti no ddala ono naye munnange ate agenze naye nga munnange aba agenze. Pallaso abadde bambi munakuwavu nnyo okusinziira munnange ate ku statement gy'akoze oba ku posti gy'akoze munnange ate agambye nti nno omutima munnange ate gumumenyese era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mbukuteereddewo kaawo obubaka munnange ate obwa Pallaso so nga bwe nkutegeezezza nti nno bikyakutte munnange ate akati era nga bakuzaayoko emabega mwana muwala ng'ali mu kweyagala bulungi nga bw'ogezaako okulaba kw'ossa na kano akatambi inno ng'ali n'abaana be nga bali just mu kujookinga mu kaawo jjukira nti nno alese abaana babiri ate nga balongo. Head of clan, my present, yes, sir. So, I'm on. Head of clan. Someone. Thank you, Zabi. At least you gave me Thank something. you, Sam. This is my gift from others. From Xavier, the Yeah. head of clan. Mukulu wa kika. Abenga bimumanyi omukulu w'ekika nze mwina. Muganda wange taata nga naye yafa ate ne maama naye munnange ate afudde kwegamba si byangu munnange obutasiba munnange ate update yonna eri ku sayidi nga bino ebiri mugenda mu maaso making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.